إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجتبوا الله تمتندرeza n'amatenda agatali mu bukendeevu. Tumusaba asokusasira ebingira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Aboluganda ab'ebitiibwa mbalamiranga nange seereseeyo berenga tutya ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okumutya tuleme kutuukibwako kufa okujjako nga tuli mu abo abakkiriza. Mu kaseera kano tubaaniriza ku mukutu gwaffe ogw'ebbeeyi olutimbe gaggadde olwa Rawda Islam Media. Omwana wattu tutuuse ku puroguraamu yaffe ŋŋanzi ey'okubeera nga twanukulwa ebibuuzo byaffe. Twebaza twala omukisa guno okwebaza abo bonna abaabuuzizza abaatusindikidde ebibuuzo. Bannange tulabira ddala era tuli basiimu omulimu ogwo ogw'ettendo gwe mukola. Anyongera obbategeeza nti tuli mu studio za Rawda Islam Media nga puroguraamu eno eteekebwamu ssente baganda baffe aba Baliki Spices. Mwana wattu Baliki Spices nga yavuddeyo okubeera ng'etuteekamu ssente olw'omulimu ogw'ettendo gwe tukola. Naffe tubategeeza nti woba oyiseeko mu supermarket Baliki Spices tozireka, beera nga mwana wattu ozinoonyako mu mbeera efaananako bwetu. Baliki Spices bakola ebintu eby'enjawulo, bakola tea masala, bakola pilau masala, bakola fish masala, cinnamon, avocado powder, balina ebintu byonna ebikola ebigenda mu cakes, ebigenda mu buli kimu kyonna kasita kibeera nga kyakulya oyagala mwana wattu kyayiwa abeeremu akawoowo kozesa Baliki Spices. Baliki Spices tusangibwa bweyogerere Kirinnya nga weewali kampuni yaffe. Tutuukirire mwana wattu ng'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu. Tulabira ddala nti ziyitawaawo kalango beera ng'ozeetegereza obeere ng'ozifuna mu mbeera efaananako bwetyo. N'abali wabweru w'ensi, n'abali wabweru w'eggwanga tubategeeza nti mwana wattu beera nga onoonya ku Baliki Spices ku 075 8 13 19 oba 078 6 22 72 14 mu mbeera efaananako bwetyo. Noonya Baliki Spices, noonya Baliki Spices olw'ebirungi ebiri mu mbeera efaananako bwetyo. Ayagala okubeera ng'onywa kacaayi omuceere byonna tubeera nga tubikwasaganya mu mbeera efaananako bwetyo. Mu studio sirinzeka ndina omuwalimu waffe Seeka Abbas Senkuba Sonko nga agenda kubaawo ng'ayanukula ebibuuzo byaffe insha Allah. Nja musaba mu kaseera kano abeere nga atutoolera ku salaamu abalabi baffe. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. Amma baadu abatuuliriza mwenna abawuliza ba Rawda n'emikutu gyaffe egy'enjawulo twala omukisa guno okubalamusaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mukadde waffe tukwaniriza nnyo mu studio zaffe mu mbeera efaananako bwetyo. Sheikh Sebutongera okusiima okwebaza olw'omulimu ogw'ettendo gw'okola gw'okubeera ng'obeerawo okwanukula ebibuuzo by'abasiraamu, kubeera ng'otaasa eddiini y'abantu, eddiini y'abasiraamu mu mbeera efaananako bwetyo. Baganda baffe bangi nnyo abali e Nakasero bali mu tulaba, bayimaamu b'ebweyogerere bonna abali mu kibiina eky'Abakida bonna bali mu tulaba, bayimaamu aba Baliki Spices bonna mwana wattu bali mu tugoberera. Era mu kaseera kano
managing CEO wa company omukulu Abdul Nasir ategezeza abakozi bonna batuule. Allahu akbar. Abagambye batuule mbeera efaananako bweti ate mwana wattu atuteekamu akasente kyova olaba nti nemmeeza eddugadde bweti mumbeera efaananako bweti. Sheikh katugenderewo direct mu bibuuzo ndi ogujja ssebo bw'aleetayo ku bukebe bwa Balikiisa ne bubeerako wano. Obukebe bwa Balikiisa emmeeza yeeyongera okudda alaba bulungi nnyo omusajja oyo nassa omanyi waayingira mu kintu ate kisigala mabega. Tusaba owekitiibwa Allah abeere nga amutukuumira. Agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah. Kiramulwa kitya okutunda sente ezisinga oba ezenkanankana zennakisuubula? Kiramulwa kitya okutunda ekintu bbeeyi esinga ku zennakisuubudde oba ezenkanankana kye nakoze eki zennakisuubudde? Okusooka kwa byonna okutunda sente zewasuubudde ekintu okwo tekuba kusuubula. Oba oliko kikyamu okutunda sente zennasuubudde. Akacupa kasoda kano nakasuubudde nusu 5 oba 5 aye nentunda 5 oba oliko kikyamu oba tomanyi byamaguzi kiki. Era ebeera khata nsobi. Omuntu omusuubuzi omutuufu asuubirayo amagoba tasuubula ng'asuubula ate kubeera awo. Kwegamba ekigendererwa ky'obusuubuzi omuntu kufuna magoba. Exactly. Kaakati ono asuubudde ze yakisuubudde zaatunze kiba kitegeeza nti aliko ekikyamu. Naye ekituufu kiri nti okujjako oli nga yeerekereza mu mbeera ez'enjawulo. Alabye omusajja kati egaali badde amagoba gamuwe sadakatan lahu ebeera esaddaaka gyali nnoonya kufuna mu mpeera oyo mulala. Naye nga gwe by'osuubula osuubula ate byewasuubudde otunda zewasuubudde. Kati okujjako embeera gye tulabye naye omuntu yenna ayagala okufuna ayina kubeerako n'amagoba ag'enjawulo g'asuubira okufuna ekyo kyakoze ekyo. Ekikwatagana n'amagoba oli waddembe okutunda ekintu ky'ebbeeyi gy'ayagala. Kiguza $2,000 n'okitunda $8,000 laabasabi. Naye tukuutira obutanyigiriza abantu. Beera mu humanity kye bayita insaani. Beera mu kye bayita obuntu. Bw'oba okusuubudde ekintu geraageranya abantu leka banyigiriza. Naye nga teriiyo ddiini weekukwatira nti watunze omuwendo omuki watunze omuwendo omunene oba watunze omutono. Basahaba bajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam navuga ati ya Rasulallah sa'ir omubaka wa Allah tukolere fixed prices, price controls ze baali baagala nti akacupa ka soda tekayina sukka 10 mmeka 2,000 biraga nti nze siri musa'ir. Egati al-musa'ir huwa Allah. Sinze nkola emiwendo gy'ebintu akola emiwendo gy'ebintu yani ye Allah. Yabaga abantu tidaa annas yughunillah man yasha kaifa yasha. Allah gaggawaza abantu nga bw'aba yagadde era mu ngeri gy'aba yagadde ng'ayisiriza ku ebyo. Ono najja wano ng'atunda singisi abe mu Kampala abaguze singisi 2,000 akacupa ka soda. Ate bw'abuukawo n'agenda embaali ng'ajja katunda mmeka 13,000. Kati ageraageranya emiwendo ye Allah muleka abantu buli muntu yeekolera price ye. Seka kino kyo kiri kitya ekiriwa akacupa ka soda kano. Naam. Bwe ngenda wano ewaffe wano emukono bajja kanguza ku nusu 10,000. Bwe ngenda mu Serena Hotel ne bakanguza 15,000. Bali free okatunda 5 n'omutwalo n'3. Bali free. Teriiyo ddiini we bagaanira. Kati gwe atasobola Serena genda emukono gye bakatunda 10,000 gye bakatunda 10,000. Inna ardallahi wasi'a. Ati kano bataddeko ne resale price maintenance wali eri nga bakafulumya ne bateekako resale price ndikwegamba ne balaga nti amazzi gano ga nusu 5
Muserena wano kati ogenda muserena gano gennyini agaliko 5 negage nogenda muserena nogagula nusu 15 bagasuubudde eri bizinensi yaabwe Allah bwate bwagaggawaza abantu bano batunde 5 bali batunde 15 omuntu addira kifo n'akikyusaamu katono bwati ekibayita creativity obuyiiya abantu tubayiyirize mu halali afaanana bwati so si mu haramu olwo abantu abatuyiyirize mu haramu nakuyiya nti mbaziro yaine 5 kamuvuge ku boda yange ntuka wali ekisiriko mukwata amatayi azimpi oyo aba kuyiyiza mu bukyama niyo omusajja amaintainize ekifo kye n'akusasuza okuva ku asikaali muweetaano akuba enkyungwa n'agenda bakuyiyiza mu bukyama kati ayiyiza mu butuufu ye musajja azimbye wooteeri ye wamala okugizimba n'akusasuza omusolo gwa sikaali akuuma alina okusasula amazzi olina okusasula amazzi parking n'ogisasula gisasulira mu mazzi kakipo kakanango okaguze meka 15 so teri nsonga egaana abantu kulega wabula tugamba tonyigiriza abantu booliwo mulekewo gaapu y'abantu okubeera nga balina bafunira ebintu ebiri kituufu barakallahu fi wa jazakum barakallahu fikum nkakasiza ddala nti muganda waffe wa Balikisi ensonga eyo agitegeera bulungi nnyo nsaba Allah abeere nga amutukuumira omusajja oyo bannange emmeeza ogiddugaza agamba nti ayina muganda we yeewola mu banka sente zimulemeredde baagala kuwamba bintu bye nzikirizibwa okumuyamba ayina muganda we yeewola mu banka sente zimulemeredde okubeera ng'asasula baagala kuwamba bintu bye amuyambe naye amuyambire ku bukwakkulizo bwe buliwo obusha obutaddayo kulya riba kola endagaano enda kukuyamba naye teri kuddayo kulya riba oddayo n'omulya siddayo kukola ki siddayo kukuyamba naye afuuke nga ddaawo okudda eri Allah amunyonnyole obubi bwa riba olaba munange byotuuseemu oba kubanga tewalya riba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wataala oba oliawo tewali tuuse biki teyali kutadde mu bino naye kituukiridde Allah kyagamba mu Qur'an ti fa'adhanu biharbin min Allahi wa rasulihi abalya riba mulangirira olutalo ku Allah nani n'omubaka sallallahu alaihi wasallam ekibeera nga kitegeeza nti okulya riba olutalo alutandiseeko kati nze nkutaasa bwe nkukoolako ddaawa okudda eri Allah azza wa jalla so barakallahu fi jazakumullah barakallahu fikum agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah kikkirizibwa okulinnyisa engatto mulimbo twakiraba omulundi ogwayita netugaa nti tekikkirizibwa olwa hadithi eyajja wabula netugaa nti hadithi eyo si ntuufu abamu kuba wali basinzira ku hadithi eyo ne balaba nti tekikkirizibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yasanga sahaba nga akutte nga tayingira mulimbo n'amugamba azikole ki azijjemu hadithi ze twalaba esingako eyo obutuufu egamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaa nti omufu bw'abanga abuliziddwako ettaka nga bamaze okumuteekako ettaka abantu be basiibula bava mulimbo yasma awulira qala an ni'al enswagiro z'ebiki z'ebigere z'engatto ni'al yaziyita ngatto z'abantu be nga bavaayo akati bava mulimbo awulira bamutaddeko n'ettaka qala an ni'al babazambalirawa bazambalidde era mulimbo kati abawalimu balaba okusinziira ku bujulizi obwo nti omuntu oyo teriyo kimugaana kgenda nangatto mulimbo wabula bagyekwatako ne baga nti hadithi eyinza okutuuka ku ddaala erya Hasan bo bakikolerako naye wabeerawo amawulire agafaanana bwe gatyo n'obujulizi obulala abawalimu bwe beekwatako nga bulaga nti teriyo kitugaana kgenda mulimbo naki wabula tetulinnya ku kabbuli tegedde nti wano waliwo kabbuli tolinnyawo era totuulako era togizimbako era togisimeetinga kabbuli
tetugirinnyako 1 naam tetugituulako tetugituulako tetugizimbako tetugisimeetinga n'ebirala byonna nabbi byaziiza ku kabbuli nabbi yagaana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubikolanga byonna biriko obujulizi nga nabbi yaziiza omunene waffe barakallahu fikum. Mu mbeera efaananako bwetyo tukakasiza ddala nti muganda waffe ekibuuzo kyewabuuzizza bakikuzeemu bulungi nnyo. Kabbuli mwana wattu tetugirinnyako, kabbuli tetugituulako, kabbuli tetugizimbako yadde ogisemiitinga. Bannange ekintu kino mukyewale kintu kya bulabe nnyo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeera ng'abikola ki ng'abiziiza. Agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Agamba nti okusaddaakira omufu gwe sirinaako luganda kikkirizibwa? Tekirina buzibu kusaddaakira mufu. Tubairawo omusajja afudde ne baga nti tumukolere sadakatul jaariya. Sondeyo omusaalo tugusaddaake ku lulwe. La basa bihi tekirina mbuzibu. Tekirina mbuzibu saddaakira inshallah taala. Naam, barakallahu fikum. Mu mbeera efaananako bwetyo agamba nti Abdul Aziz from Kawoko Bukoma Nsimbi aba kumusome ayagala kumusomesaako bino wammanga. Naam. Agamba nti ebikwata ku music ali haramu mu Busilamu. Allah yamuziiza yennyini ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinze oli azogana ali haramu baseeka ba haramu saabu buli kimu. Allah yennyini yatugamba suratu Luqman, wa minan nasi man yattakhidhu lahu wal hadith liyudilla man yashtari, wa minan nasi man yashtari lahu wal hadith. Mu bantu mulimu abagula music yudilla an sabilillah, babuza abantu okubajja ku kkubo lyani. Mu aya mulimu ekitegeeza nti music abuza abantu. Bambulira ayinza okuwuliriza music ate najjukira Allah, mitima gifa, tima ne guguma lwa music tu. Owekitiibwa Allah atulaze nti lahu wal hadith bya kuzanyiikiriza byakulimba. Sahaba omu bamuyita Abdullah ibn Mas'ud yakirayirirako emirundi 3. Yagati wallahi innahu la aghan lahu wal hadith. Allah kyali ategeeza music. Lahu wal hadith Allah yali ategeeza muki muziki. Aghan ughniya muziki entegeera y'abatusookawo abalongoofu be twefuula ddala betugoberera. Obanga ddala okakkasa nti sahaba mentawo si tetunoonya bamenta, naye obanga okakkasa nti sahaba mentawo y'omu ku bantu b'olina okubeera ng'ogoberera, music muveeko. Bo baategeeramu mu aya eyo nti lahu wal hadith, kye bayita lahu wal hadith mu aya eyo al-ughniya al-agani music. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam la yakunanna fi akhiri hadhihi al-umma, umma eno ng'enaatera okufundikibwa wagenda kubeerawo aqwam, abantu yastahilluna al-hira, abafuula obwenzi halali naye nga buli ki haramu. Wal khamr, n'omwenge abantu bagenda kugufuula halali naye nga guli ki haramu. Wal hariri, n'engoye zaaliri abantu bagenda zifuula halali, abasajja bazambale naye nga ziri haramu ku basajja. Wal maazif, n'omuziki abantu bagenda kugufuula halali naye nga guli ki haramu. Olwo ne riwaya emu nga Allah tulaga nti Allah agenda kufuula abantu embizzi n'enkobe lwakubeera nnyo ku music. Ala kulli omuziki guli haramu. Tukutira abantu ba umma eno mwewale omuziki, tolina kyofunamu. Bwabanga Allah yagaana tolina kyofunamu music. Bwabanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi yaziiza, bwebanga shariya yaffe yagaana, kiveeko. Allah ajja kuwa obulungi otuuke mu maaso ge ng'asiimye. Sitaani erina engeri gyebuzaabuzaamu abantu n'ebintu ebyo. Agenda okumaliriza ng'aviiriddemu awo, yazina, yatawaana,
ate mu nkomerero ya byonna afunye omusange wali wa Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala alam. Omuziki guli haram. Oli ne bwavaayo nga akugamba yakava mu ggulu agufule halali, tasobola kuwakanya bigambo bya Allah, tasobola kuwakanya bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasobola kuwakanya ntegeera y'abasahaba. Allah tekisoboka. Agamba nti ekirala birthday parties. Birthday parties si nkola yaffe ng'abasiraamu, nkola y'abakatuliki. Okukuza parties, okukuza birthdays, nkola y'abakatuliki. Naam. Abasiraamu tetukola pate za kuzaalibwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyagikola, ate yatugaana okukola byatakoze ki? Byatakoze. Wabula kye yakola ennyo kusiiba. Mande bwetuuka n'asiiba. Era baamubuuza nti lwaki osiiba Mande n'olwokuna, yagamba ng'ayogera ku lw'Emande, zaaka al-yawmu allazi wulidtu fiihi, lunaku lwe nakola ki? Lwe nazaalibwa, kama qaala alayhi salatu wassalam. Lunaku lwe nazaalibwa nsiibawo osiibe, gwe okolawo birthday? Shaitani. Ekituufu kya byonna Sheikh, zino si birthday ndowooza, oba birthday ze bakola. Ate bakola na birthday, tebakola birthday. Ekyali badde ne mu sunna okusiiba. Tetusiiba lwe wazaalibwa lukka. Nti ennaku z'omwezi la siiba lunaku omwezi ogwo wegutuukanga. Tukikola mu wiiki, amakulu mu mwaka. Yali badde omutuufa, yali badde akuza. Yali badde akuza birthdays emeka? Kumpi nga 10 oba 8. 8. Omwaka gubeera mu wiiki emeka? Wiiki 4. Omwaka mwezi guli mu wiiki 4. Omwaka guli mu amakulu wiiki nga 48. 48. Wiiki 48 oba okuza ki? Eyo sunna kyekyo Nabbi kyakola. Wiiki 48 oba okuza oba osiiba. Bwatyo Nabbi bwe yakola. Buli wiiki ng'akola ki? Ng'asiibamu olunaku lw'Emmande. Buli wiiki asiibamu olunaku lw'Emmande. Lw'ensonga lwe yakola ki? Lwe yazaalibwa. Ge makulu agajjirayo ddala ekigambo kya birthday. Ge gaali badde gajjayo okwebaza Allah olw'okuzaalibwako. Naye ate ffe olwaleero baganda baffe bakola birthday. Bakola birthday. Bakola birthday mwaka omulundi gumu. Nti Senkuba wazaalibwa ddi? Nti 22 ogwokubiri. Kati 22 ogwokubiri buli lwe gutuuka. Allahu akbar. Abantu bano batukwata oba bujega. Nkola ya Kiyudaaya. Nkola y'Ekiyudaaya eyo yennyini birthday. Gwe n'ogifuula birthday. Ameeyo obusiraamu tetusiiba. Ate tusiiba buli lunaku olwe lutuuka. Saba Allah tabaraka wa taala abeere ng'atusaasira mu butuufu. Omusiraamu bannange birthday si nkola yaffe. Mwalimu atugambye bulungi nnyo. Agambye nti ekibuuzo ekyokusatu omanyi bano bayizi okuviira ddala mu St. Joseph Butenga. Butenga eri Masaka. Bayizi ba St. Joseph era basabye ne bagamba nti seeka wano wansi babadde bamaliriza. Bagambye nti seeka ebibuuzo ebyo bivudde mu bayizi b'e Butenga St. Joseph. Tuyamboddemu ebibuuzo ebyo. Kati agambye waneeno. Naam. Agambye nti engeri y'okusiigamu amazzi ku socks nga ofuna wudhu. Okusiiga amazzi ku socks tugisiiga tutya? Okwata amazzi mu ngalo n'ogamansa n'ogata. Gano agasigaddeko gano ng'okwata batukikole tutya ya Rabbi. Ng'okwata n'oyisa kungulu kw'ekigere bw'oti. Kwata engulu kungulu kw'ekigere n'oyisaako bw'oti. Nkiraba. Bw'oti okuva eno wansi paka nekimala. Tuyisa kungulu kw'ekigere bwe tuti. Seeka waliwo mwalimu eyatusomesa n'agamba nti omukono ogwa ddyo gusiiga kugulu kwa ddyo n'omukono ogwa kkono ye sunna. Naam. Barakallahu fiikum. Wabula bw'osiigisaako ogumu ebuuzo eba ntuufu. Wabula sunna. Naam. Guno kusiiga kuno na guno ne gusiiga kuno. Naam. Barakallahu fiikum. Agamba nti enneetukuza z'abakyala ez'etteeka. Naam.
enneetukuza zaabwe. Abakyala balinga abasajja okujjako ku bintu bimeka? Ku bintu bibiri. Esookera ddala bakiyita haidu, ekyokubiri nifaasi. Abakyala beetukuza mu janaba nga bwe twetukuza abasajja. Naam. Bw'afuna janaba yeetukuza. Bwe yeerooterera n'alaba amazzi yeetukuza nga nabbi bwe yagamba ng'omusajja bw'akola. Amma bye batwawukanako haidu naki na nifaasi, nti bw'agenda mu nsonga ze ez'ekikyala ate ye alina okwetukuza olwetukuza olw'enjawulo. Naam. Era nga lwagusulu kunaaba mubiri gwonna. Ffe abasajja tetugenda mu nsonga. Ekyokubiri anifaasi, omusaayi gw'ekizadde. Mukyala bw'azaala avaamu omusaayi gw'ekizadde. Gusobola okumala ennaku zonna, ebbanga lyonna Allah lyaba amugeredde. Wiiki emu, wiikisi 3. Bagamba nti kikoma ku nnaku 40 ba fukaha. Naye bw'aba mu mbeera efaanana bwetyo tasaala, takola mirimu gy'ateekeddwa kukola ng'okusiiba, kusaala, kwetoloola Kaaba, kugenda mu nsonga za bufumbo, tazigendamu ebbanga ly'amala nga ali mu haidu oba nifaasi, tabigendamu. Bwe biggwako asooka kwetukuza okufuna ebisaanyizo okukola ebyo. Ebisaanyizo ng'okusaala si byonna, birala asobola obikola nga tannaba kwetukuza ng'okusiiba. Ali free okugenda mu maaso n'okutandika okusiiba n'alyuka anaaba. Senga akyali ebiseera amaze okukala obulungi naye tannaba kunaaba. Allah n'amugera nga akaze kiro. Saawa zigenda okuwera saawa nga 11 ez'okumakya nga mutuufu atukudde. Ye kyasalawo okukola asobola okulya ddaaku n'asiiba. Bwe ziwera saawa 12 n'ekitundu n'alyoka anaaba ng'olwedde yamaze dde okuyingira mu kukola kusiiba. Amma okusaala kwamala kunaaba n'alyoka akola ki? Asaala. N'alyoka asaala. Okwetoloola Kaaba amala kunaaba n'alyoka yeetoloola ki? N'alyoka yeetoloola Kaaba. So bwe kityo bwe kiri ku mukyala. Byonna omusajja byakola omukyala abikola okuggyako ensonga 2 ezimuwaawulako mu kwetukuza: alhaidu wannifaasi. Okubeera nga anaaba haidu we n'ennifaasi. Barakallahu fikum. Tubeebaza abayizi baffe, abayizi abatugoberera aba St. Joseph Butenga Masaka. Bannange muli babbeeyi nnyo, tusaba ow'ekitiibwa Allah abeerenga abawamu obulungi. Ate mwebale kutulaba, mwebale kubeera nga mwana wattu mulonda Rawda Islam Media nga mwana wattu ekyokusomerako kyammwe eddiini y'ow'ekitiibwa Allah. Twagala okwebaza baganda baffe aba Baliki Spices abatuteekamu ssente puroguramu eno okubeera ng'ogiraba ku mpewo. Baliki Spices basangibwa Bweyogerere, mwana wattu Kirinnya Namataba Road, oluguudo olwo olugenda ewa Honorable MP Semujju Ibrahim Nganda gy'asula. Kampuni eno weesangibwa nga bakola ebintu bino wammanga. Bakola tea masala, pilau masala, beef masala, fish masala, avocado powder n'ebintu ebifaananako ebityo mu mbeera efaananako bwetyo. Balina ne liquids ez'enjawulo, mwana wattu ebirungo ebigenda mu keeki, ebikola keeki, mwana wattu beera ng'obanoonyako basobole okubeera nga bakuweereza empeereza esinga okubeera ey'omulembe. Abaagala okutufuna ng'oyagala mwana wattu okukola orders bakuleetera ebintu ebyo basobola obikutambuliza wonna wonna ne babikusanga wonna wonna w'oli. Tukubire ku simu 075681319 oba 078622214. Ojja kubeera ng'oyogerera ddala ne CEO muganda waffe Abdul Nasiri mwana wattu gyali okubeera nga akuweereza mu mbeera efaananako bwetyo. Tunoonyeeko olw'empeereza ey'omulembe mu mbeera efaananako bwetyo. Sheikh tugenze mu maaso agamba nti singa omwetaavu ajja mu muzikiti, imaamu n'amukubira omulanga, abasiraamu ne basonda ssente nezisingawo n'ezo z'abadde ayagala, imaamu ateekeddwa okukwata ssente ezo zonna n'azimuwa. Omuntu bw'ajja mu masjidi n'ategeeza imaamu
namugati neetaaga emitwalo 6 okuva wano paka ebusiya oba okuva wano paka Masaka neetaaga emitwalo 6 Imaamu n'akuba omulanga kakana nga bamuwadde 10 kyategeeza kituufu kati aga tukwate 10 lyonna ssebo tulimuwe oba tukwateko 6 tukole ki tugumuwe ekyo kisinziira ku mukulembeze waki wa masjidi okukwata 6 guno namuga nti nnyongeddeko ekisobola okubeera ekyobulyaza amaanya kwe kumuwa 6 ate nakwata sente emitwalo 3 n'agiwa ono ate bazisonze ku lwono kiba kyabulyaza amaanya naye bw'aba yasabye 6 abakulembeze ababeera n'ebizibu ebirala si gwe wekka abeerawo nze ndiko omukulembeze naye batera otutuukirira mu bintu ebyenjawulo kituufu kwata 6 oguwa ono wabeerawo ekizibu ekirala temamu n'oli akole ki afuneko omulala ekyokubiri osobola okukwata 6 wa tewali bizibu n'omusibirayo musajjawo mitwalo era 2 oba 3 gyanamuyambako okulyako muki mukubo ekyo kibeera mu kusaasira kwa imaamu eri omuntu ono okukwata akasente ak'omusiraamu ke basonze oluusi ate n'okebina n'okatwala ate mukasonze ku lulwe kiba tekiraga busaasizi gyokola ki oliwo n'obulyaza amaanya ng'osonze ku lwa muntu oyo kituufu ng'ate kirimu buvunaanyizibwa bwaffe okubeerako ne kyetusonda oba kyetucontributinga olw'omuntu omuyise w'ekkubo oba omuntu afunye obuzibu mu kkubo so mu mbeera efaanana bwetyo imaamu bw'akwata 6 n'agukuwa nga gwe wasabye aba talina musanga ayinza okubeerako n'ensonga ki endala naye bw'abanga akutta 6 n'akwongerako nakyo kirungi abamu bakwatibwa ensonyi ba aimma n'akwatayo n'endala n'akola ki n'akwongerako ate opingako sobola okugenda tusaba Allah atuwangalize ba imamu bafaanana bwe batyo amina ya rabbi barakallahu fi barakallahu fikum shekhe waliwo ekibuuzo kino kirabise nnyo mu mbeera efaananako bwetyo abasiraamu babuuza nti surat al-fatiha erina ayaz 7 surat al-fatiha erina ayaz 7 enam naye bawulira nnyo abantu bwe baba basoma baimaamu nga basaaza abasiraamu basoma ayaz 6 nti bo baba bawulira bagamba nti imaamu atandikira alhamdulillahi rabbil alamin seeka waliwo wekyajjiranga ddala mu butuufu al-fatiha erina aya 6 erina ayaz 6 akati kisinziira bambi buli omu yakoma ku kumanya oli ayinza okwogera ekigambo ekyo n'akikomya awalooza ayinza okuba bambi we yakoma kukola ki okumanya naye ayongereko na bino wammanga inshallah muganda waffe ku irimu gy'abadde akola ki alina irimu gy'abadde ayina irimu gy'obadde oyina eyo nti al-fatiha ya aya 7 era kitegeere nti asobola oli okusoma ezo okuva ku alhamdulillahi rabbil alamin paka ku wala dhalin ng'asomye aya 7 ng'avudde ku alhamdulillahi rabbil alamin naba ng'asomye aya 7 ng'asomye aya 7 agende mu Qur'ani ya warushi ne ya dduri warushi ne dduri n'agende qiraa ya warushi ne dduri eraga ekyo ne qiraati endala zimuziraga ekyo nze bw'aba tagiina ewange ngiina ng'eraga nti bo batandikira ku alhamdulillahi rabbil alamin ayemu arrahmani rrahim aya meka 2 maliki yaumiddin bo batwe bakisoma maliki yaumiddin aya 3 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ezo meka اهدنا الصراط المستقيم إزمك 5 صراط الذين أنعمت عليهم إزمك غير المغضوب عليهم ولا الضالين إزم سام بوي باتو باتسوما أميني جتسوما ونوفي جبايتا حفص سمع الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم آيم الحمد لله رب العالمين إزمك إزبيدي
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بوي باتو باتسوما إلى القرآن يا حفص bwetu byakirambika eyo nga tuvudde tugenze mu nahiyatul fiqhiyya atuvudde mu bya Qur'ani bibyawandiikibwa eno tuzze mu fiqhi abakugu bo bayogera ki era bujulizi ki bwe bakola ki bwe baleeta ku nsonga aqwalu zajja nnyingi nnyo nga tuyingidde mu sola ddala al-Fatiha tugisomerako basmala oba tetugisomerako basmala. ذهب المالكية أبا مالكية بالغا نتي لا تقرأ البسملة على الفاتحة بحتا تتسمى بسملة على الفاتحة أبا مالكية في كل حتى الدعاء الاستفتاحية بقى تتجسمى يقول أنت الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وبوشلب بوباتاني كانتي نا الحمد لله قول يوكو بيدي يقول يا جمهور يقام أنت تسمى الفاتحة نبسملة نتجسمى كاما bo bali babasosobaga kullu tetusoma bano baga tugisoma mu kyama aba Hanabila embasera bidde n'aba Hanafiya babegattako aba Hanbali aba Hanabila Abu Hanbali ala Ahmad ibn Hanbal baita aba Hanabila basoma basmala mu kyama tebajulisa era bolugira wati الله أكبر نبصم استفتاحية سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك غبطانك بسم الله سرا مجامع الحمد لله رب العالمين مروات قول يوكساتو بقى أنت تسمى بسملة نتسمى الفاتحة نتوبي سمى مرواتو بسملة رواتو نا الفاتحة أو الشافعية أبو بلابا بسملة نا الفاتحة توبي سوما موشي مرواتو سوما رواتو مصلاة جوب إزورواتو ركع زورني إزورواتو بسملة نا الفاتحة سوما موشي مرواتو بنابا ينو بجوليزي ببسيمبس أبا الشافي أبا نبا سوسي أبا سوسي أبا حنابلا نبا مالكية بيسيمبسا قول يومبك محمد صلى الله عليه وسلم صحابة يقام عبد الله بن عمر بن بسر بن يقام صليت خلف رسول الله عندك حديث يا أنس بن مالك وبا عبد الله بن عمر قال صليت خلف رسول الله نصاري لي ما بقوان ومبك محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أبو بكر وعمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه كل يبتدعون صلاتهم بنانغا بتانديك الصلاة زاب بالحمد لله رب العالمين nga batandikana alhamdulillahi rabbil alamin kyategeeza lam yazkuru bismillah tebasomye bismillah basoma basmala qawlu yaba hanabi aba maliki abo balabira ddala nti omuntu ateekawo ekigambo ekirala ngono sahaba yalaba ekyo balaba ddala nga abatalabye mu bigambo bya nabbi vali yali entegeera yaabo aba hanabi tebagisomye busomi oba bagisomye mukama bana abagisoma mukama bo bagamba nti yagisoma mukama ate abatagisomera ddala bo bagambira ddala nti teyasomerawo ddala okitegedde obujulizi obw'okubiri beesembesa baga nti wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti qasamtu salata neyawulamu essala ng'ategeeza mu suratul Fatiha bayini wa bayina al-abdi wakati wange wa bayina abdi n'omuddu wange
emitundu nisfaini ebitundu bimeka bibiri wali abdi ma saala omuddu wange byansabira mu al-fatiha byansaba mu al-fatiha mbimuwa buyi idha qala al-abdu tunu ya Allah buyagamba idha qala al-abdu omuddu bwagamba alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin omuddu wagamba nti alhamdulillahi Allah natagamba nti omuddu bwagamba bismillahir rahmanir rahim ulaga nti omuddu bwagamba alhamdulillahi rabbil alamin Allah natandikira ne kuki ku alhamdulillahi rabbil alamin obujulizo bwokusatu bebenywerezaako bagamba nti wekitibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba naye katubuleke katugende ku bujulizo bwa abashafi'iyya baba shafi'iyya besembesa n'okusoma al-Fatiha hadithi ya Abu Huraira nti yawulira nabbi Muhammadin nga asaza abantu nga asomera mu swala ye fa idha fihi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin abashafi'iyya bagamba nti bawulira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga asoma mu swala ye nga asaza abantu nga atandika ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin era ne baddamu hadithi eri eganti kasamtu salata baini wa baina abdi ne baganti waliyo riwaya nga ntuufu nga Allah agamba nti idha qala al-abd bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin omuddu agamba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Allah agamba nti hamidani abdu hamidani yatendereza Allah bw'atendereza kakati nabali yeyo gye besembesa naye riwaya yabo teriiko ekyo so mumbeere efaanana bwetyo tugamba abawali mbajja mu bino wammanga bagamba nti mu swala okusoma basmala ekyali badde kiri rajihi tulina okugisoma naye sirra bisirra mukyama olw'okuwa ekitiibwa ebigambo bya nabbi n'ebyabasahaba okubiwa ekitiibwa wabula olw'olumu nga Abu Huraira bwe yaga nti yawulirako nabbi ng'akikola ekyo olw'olumu omuntu asobola okusomako basmala olwatu kuba kyakolebwa ahyanan si buli kiseera olw'olumu n'osomayo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ekigambo kyabawalimu abamu ku bawalimu ne baga nti ekyali badde ekituufu kubeera nga tetusoma basmala kul ayinza okuba nga sahaba yakola mu nsobi kubanga basahaba bonna ne wabulaya aleeta okujjako omu nga yale Abu Huraira nga aleeteyo hadithi so mumbeera efaanana bwetyo bwe batyo bwe baalaba nekibeera nga okusoma basmala ku muswala mutuufu kiri mu sunna ebbanga lyomala ng'okisoma mukyama obujulizi waliwo bwe basembesa obwasinga okubeera obungi ennyo kubanga eno Qur'ani bagamba nti afala yatadabbaruna al-Qur'an nga baga nti hali al-basmala ayatan fi al-Fatiha aw ghayru aya ebeera ayo basi aya era ikhtilafati qadiman wa hadithan zaaliwo okuva emabega enjawukana n'olwaleero zikyakola ki zikyaliwo nga bawalimu abamu bakurra bakubana naye bakurra abasengeka Qur'ani bayawukana bafukaha ne bawukana n'abasigadde ba awamu nnansi ne bakola ki ne bawukana akati abasembayo okwogera ekigambo ekyali ekiri awusatu bajja obujulizi mu Qur'ani baga nti Allah mu Qur'ani yagamba afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min indi ghayri llahi abantu temuteeka bwongo ku Qur'ani okuviira ddala ku al-Fatiha paka ku sura ezisembayo law kana min indi ghayri llah Qur'ani nebeera kubanga yakkange teva wani wa Allah law wajadu fihi ikhtilafan kathira mwalisanzeemu enjawukana nnyingi ngera ze musanga mu basmala obujulizi obutumalira nti okusanga enjawukana mu basmala nti ayo basi aya kikumalira okubeera nti si aya kul Fatiha basmala bismillah enjawukana eziriwo zekokusinzira ku aya law kana min indi ghayri llah Qur'ani ebeera kubanga tiyava wa Allah law wajadu fihi ikhtilafan kathira enjawukana nga mpitirivu nga bwolaba ziri muki mu basmala bujulizi obutegeeza ni basmala si aya wujudu al-ikhtilafat okubeerawo kwenjawukana ennyingi kabonera akalaga nti si aya eno aya si aya ku Fatiha
kwegamba senga ebigambo ebino ebiri mu Quran tebyava wa Allah era babuuza nti mwe mutubuulireyo aya erimu ikhtilafaati okulekeeyo tubuulireyo aya ng'erimu ikhtilafaati teriyo nga bantu bawalimu bagandi ensi aya ya Quran jeri kati tunuulira tadqiqi nazar abawalimu ngeri gye maana nazar gye bateeka okutunuulira ennyo obujulizi gye babujja okulaga nti eno si aya ya al-Fatiha ate nga buli munaasibu. Kati kyetubadde tugamba muganda waffe nti ekintu ekifaanana bwe kiti kyetaaga yeyongereko ku irimu yakola ki yakoma kyayina gye kiri naye ayongereko ebyo bye tubadde tukola ki yetubadde tumubuulira. Saba Allah tabaraka wa taala atulage ekyasinza okubeera ekirungi. Wallahu taala barakallahu fikum. Sebu njagala okutegeeza nti mukadde waffe Seeka Elias Kigozi kwali ku mukutu. Barakallahu fi mukadde waffe Seeka Elias Seeka Saziri district kadhi wa Mukono mashallah kwali ku mukutu. Barakallahu fi ensonga zonna ezigenda mu maaso azigoberera. Seeka Abubakar Kaiwa mwanafuzi wa MP waffe Sebu Honorable Betty Namboze Bakireke Allahu akbar kwali ku mukutu agoberera mbeere efaanana ku bwetu. Ne baganda baffe bangi nnyo abali mu diaspora abatugoberera, abaganda baffe abali mu Canada, abali mu America, abali ludda wa New York, New Zealand, abali ludda batugoberera bulungi nnyo mu mbeera efaananako bwetyo. Banaye naffe tubaagala mwebale nnyo kubeera nga mutugoberera era mwebale kuchuzinga Rawda Islam Media. Abaagala otugoberera mutugoberere ku Facebook, mwana wattu YouTube, WhatsApp, TikTok je tuli gendo tulaikinge gendo subscribing Rawda Islam Media Uganda. Mwana wattu ogenda kubeera nga otufuna tulaikinge ogenda kubeera nga otandika okufuna emisomo egyebbeeyi okuviira ku Rawda okuviira ddala ku Rawda Islam Media. Twagala okwebaza baganda baffe ababaliki Spices abatuteekamu ssente. Ndowooza mubadde mulaba emmeeza zaffe zibadde ziddugadde. Mwana wattu Baliki Spices yebadde nga etuvujjirira n'embeera efaananako bwetyo insha Allah. Agamba nti ono bwakkirira wansi ku sujudi asooseewo mikono oba mavivi. Hadithi zajja nga ziraga nti omuntu yenna bw'aba avunnama wansi tasoosangawo tavunnamanga engamiya bwekola ki weevunnama. Riwaya ne zibeerako ziyadat ez'enjawulo. Emu ng'egamba nti asooseewo mikono nga tannateekawo mavivi. Endala n'egamba nti asooseewo mavivi nga tannateekawo mikono. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam idha sajada ahadukum omumu bw'aba avunnama fala yaburuku kama yaburuku al-ba'ir tavunnamanga nga engamiya bwekola ki bwevunnama. Riwaya emu ziyada erikega nti faliyadau yadahu qabla rukubataihi ateekewo emikono gye nga tannateekawo mavivi. Era nega nti faliyadau rukubataihi qabla liyadaihi. Kyokka ekyewuunyisa nti ziyada ezo ba hadisi ezo zombiriri zirimu obunafu. Abawalimu bazitunuulira nga balaba obunafu obukola ki. Era waliwo sheekhe waffe omu baali bamuyita Umar Abdallah yagamba ku ahadisi ezo yagamba nti buli omu kyasooseewo kituufu. Ye zonna yazidaafa. Umar Abdallah mwalimu oyo mu Sudaani saba Allah musiime. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yali yamuwa kutegeera ku ilmu ya hadisi. Umar Abdallah oyo n'abeera nga annyonnyola nnyo obumogo obuli ku ahadisi ezo zombiriri. Bwe yamala okubunnyonnyola n'atugamba nti ahadisi ezo zirimu obunafu. Abamu ku bawalimu balaba nti hadisi ey'okusoosaawo ebibatu yerimuuko obutuufumuuko ey'okusoosaawo ebibatu obutasoosaawo mavivi nga tusoosaawo kugamba eri ku ddaala etuufumuuko okusinga eri ey'okusoosaawo amavivi. Abalala ate ne balaba nti amavivi naye nze buli omu kyasoosezaawo nange ekitwala nti la ba'sa bihi wallahu ta'ala a'lam. So tugamba abawalimu bongera okwetegereza kireme kukoma kwoli omuwalimu yekka yayongera okunoonyereza. Sheikh Albani Allah musiima ayina ebigambo byayogeranga ku ilmu ya hadisi aga nti bannange muleke kukirekera muntu. Eno amaana buli muntu atwalawo eddimu eddene okulaba nga ahadisi zino aziteekako ki
aziteekako amaanyi okunoonyereza bino bigambo bya nabbi si bya nabbi. Kituyambeko okubeera nga abantu tubatambuliza ku ddiini entuufu eriko obubaka okuva eri Allah n'okuva eri nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Agamba nti bwe tuba abafumbo ne tukkiriziganya obutazaala fembi tufuna omusango mu Busiraamu. Mufuna omusango. Busiraamu oli bwakkaanya mbu teri kuzaala afuna omusango. Tukanyiza ffenna tuli bafumbo. Tuli abaagalana ababiri. Kati singa ensi ekkaanya yonna nega teri byakuzaala tunaayala tutya? Tulati abatandise sunna embi. Ebintu bigenze mu maaso olabira ddala nti ate obungi bw'abantu buleese kino buleese kiri. Nabbi yagamba nti tazawwaju alwaduda alwaluda. Wasa abakyala abayina laavu ng'ate bazaala. Bayina laavu ate nga bakola ki? Bazaala. Fa inni mufakhiru. Natuwa ne nabbi omanyi yali musajja nga arizoninga. Bingi nnyo byaleeta nga arizoninga tuwa reason as to why akyogedde. Naye yagamba fa inni mufakhirun bikumul umam yawma alqiyama. Nze Muhammad nze ngenda okusinga okweyagala n'ennamba y'abantu ennyingi ku lunaku lwa qiyama. Kati nabbi anaafuna atya ennamba ennyingi nga tetuzaala? Nga bamu muffe tebaagala kuzaala. Tolaba nti kujeemera kiragiro kya nabbi. Tazawwaju fi'lu amr. Muwase bakyala wadudan aba yina laavu, waludan dhatu al-awlad aba yina abaana munnabaana waabwe nga basimulukuka bazaala. Fa inni mufakhiru bikumul umam yawma al-qiyama. Waenda yagamba fa inni mukathiru bikumul umam yawma al-qiyama. Nze ngenda okubeera ne large number of people. N'abantu abangi. Abantu abangi nakula qiyama. Katolaba nti obo otte ekirowoozo ky'omubaka alayhi salatu wassalam. Kibeeramu engeri y'okujeemera oba okuva ku sunna ya nabbi alayhi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Agamba nti abakyala ba nabbi baali 11. Kwazaalako abakyala babiri be baazaalako. Ng'ate yatugamba nti tuwase tazawwaju alwaduda. Tuwase abakyala baki? Abazaaze abalina laavu. Kaakati n'agamba nti kyokka abaana ba nabbi bangi okusinga bakyala be. Batono okusinga bakyala be. Seeka abuuza ekibuuzo nti era nabbi yali akozesa withdraw. La si ensonga eyo. Obutazaala bwa nabbi baana bangi ekitiibwa Allah bwe yakyagala. Ayongereko na kino kwekyo n'okufa kw'abaana ba nabbi in their infancy baafiira mu myaka gyali mito abasinga obunya ddala abalenzi. Kwali kugera kwani? Kwa Allah. Allah alabika bw'atyo bwe yakyagala. Allah bw'atyo bwe yakikola ki? Bwe yakyagala. Ng'alina ensonga ze Allah. Oba oli abantu baalirabye mutabani wa nabbi ono abudala ne balaba mutabani wa nabbi Ibrahimu oluvannyuma lw'okuvaawo kwa nabbi Qasimu nga bamulabira ddala ng'oba Katonda. Golaba bazzukulu be abantu boli abaali babasinziza Allah n'alaba ekyo. Ate tolaba bazzukulu be ssebu babasinziza ne bazzukulu be baali abantu baagala kubatuusa ku ddaala eri. Abashiya balaba olwaleero famire za nabbi baagala zifula. Wolooza bakubanga mutabani wa nabbi yaliwo ku bashiya abo b'obawulira yali badde atyo olwaleero. So Allah ayina ensonga ze. Lwaki bw'atyo bwe yakikola ki? Lwaki Allah bwe yakikola? Naye teyali badde Allah anakuwaza nabbi we kubeera nga abaana bafiira mu buki? Mu buto. Naddala ab'obulenzi ab'obuwala ne bafumbirwako ne batuuka mu myaka egyo. Muwala we gwe yalekawo yekka yali Fatuma naye era wayitawo emyezi 6 Allah n'amujjulula. Allah yayina ensonga ze lwaki yakikola bw'atyo. Era tetukkirizibwa na kubuuza lwaki yakikola bw'atyo. Ye Allah yamanyi alikinnyonnyola nga tumusisinkanye Allah. Barakallahu fikum. Agamba nti kiramulwa kitya omuntu okubasaaza naye nga essula z'asoma tazimanyi makulu gaazo?
sitteeka nti omuntu alina okusaaza abantu essula alina okuzitegeera amaki amakulu gaazo amakulu. Olaba oluusi obusiraamu tulaga nti omuntu asinga okusoma Qur'an kabeere mwana muto nga yasinga okutegeera ekitabo kya Allah kitegeera kasita abeera nga alina fiqihi w'okusaaza atusaaze. Ya ummu nnaas aqra'uhum fi kitaabillah, akulembera abantu abasinga okusoma obulungi Qur'an. Bw'atyo w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwe yayigiriza ku lulimi lwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Agamba nti Abdul Shakur Buyende, nzikirizibwa okuteeka ekifaananyi kyange ku WhatsApp. La, tewali bwetaavu bwa kuteeka kifaananyi kya muntu ku WhatsApp. Tewali bwetaavu. Bannange omuntu okukuba ekifaananyi walina okubeerawo daruri ensonga ez'obuwaze. Tuleme kufuula buli kintu nga tukifuula cheap. N'ensonga eziri manhiyo anhu nga ziriko n'ebibonerezo. Ne bw'obeera ng'olimu akasaasasa akaagala okuzirekawo kiveeko. Gwasinga obulungi aba akivuddeko. Okuggyako ebyo ebiri daruri nga mutuufu kya buwaze, passport ya buwaze, national ID ya buwaze. Abasajja baweereza riziki yaabwe baagala okutegeera abantu bagifunye bya buwaze. Tubikole. Ne WhatsApp kati kya buwaze ekigende. Ani agenda okunnenya asadde ekifaananyi kyange? Tekiriyo. So weewale. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ashaddu nnas adhaaba yawma alqiyama almusawwiru. Abantu abagenda okusinga okubonerezebwa ku lunaku lwa qiyama be bakubiba ebifaananyi. Yuqaalu lahum, bagenda kugambibwa ahyu ma sawwartum, muteeke emyoyo mu ebyo bye mwakola ki? Saba Allah tutaasira atusonyiwe ya Rabbi. Bingi ebituyitako mu mbeera z'ebifaananyi. Saba Allah tutaasira. Barakallahu fikum. Abdul Karim from Matuga, zakatul mali etandika na sente mmeka era tugiwa tutya omuntu atunze ettaka lye awo omusolo gw'eddiini? Kibuuzo kirimu ebibuuzo nga bisatu. Etandika na sente mmeka? Tandika na sente mmeka? Tuyinza okufunzafunza olw'obufunda bw'obudde mu butuufu bulaba nti omuntu olwaleero ku zaka ya fidda asobola okubeera ng'awezezza miliyoni 1.5, miliyoni 1.28, etambulira mu range 28, 18, miliyoni 1.28. Kaseyitako omwaka ng'akyagirina mu milikiyati. Mu magoba oba sente enkalu zino aziterese waziterese Allah n'agera mu mwaka ne guyitawo asobola okuwa zaka kubanga mu bukwakulizo bwayo ayahula alayhi alhaul okuyitako omwaka. Seka nze siziterese naye nzitadde mu gundi mu bizinensi zikola. Obala bizinensi eyo yennyini. Kakati ate ya dhahab esukkawo ya gold bwe tugibalamu yeyinza okubanga etambula miliyoni nga 6.8. Buba mbaseerabidde bwekito bwe kiri wetambulira. Tulina zaka ey'ebisolo. Muntu bwaweza embuzi 40 ajjamu embuzi, bwaweza ente 30 ajjamu zaka. Omuntu bwaweza engamiya 5 ajjamu akabuzi aka kigero kya kabuzi kamu. So ekyo bayita zakatu ki? Zakatul mal. Ne tubeeramu zaka ya tijara, waliwo ne zakatul hubub, zaka ebimera ebyaki ebyempeke. Nti omuntu bw'abeera n'ebimera nga bya mpeke ajjamu ki? Ajjamu zaka. Zaka kijajjamu singa aweza kilo 605 ajjamu kilo 65 naziwamu zaka. So bwe tutuwaayo n'ebirala bingi bye tuyinza okwogera ku zaka. Zaka eyo abuzaako ekibuuzo ekyokubiri anti omuntu atunze ettaka lye awo omusolo gw'eddiini singa akuma sente ezo ne ziwera ki? neziyitako omwaka awo omusolo gwayo. N'abeerako n'ekirala etandika na sente mmeka? Tukimaze ekyo kiwedde. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ayina kazini ayagala omuwoowa. Famire ye tenzikiriza abalina obuvunaanyizibwa obugamba
obungaba ffe tuyinza okukola ebyenkukutu ne tutafaanana ne tufuna kaazi n'atuwoowa nga teri omu ategedde ennika yaffe. Tumuwa amagezi insha Allahu taala nti si tteeka nti alina kuwoowa oyo nti alina kuwoowa kazini we wabula Allah yatuta nga tukkirizibwa okubawoowa ati ekintu ekitali kya tteeka nga mulimu n'okunakuwaza abalala afuna omulala ardullahi wasi'a ensi ya Allah ki ngazi ekyo kyennyinza okwogera ku nsonga eyo si tteeka wabula Allah yakuta gwe kitegeere mu mutima nti Allah yakukola ki yakuta okuwasa kazini system ate woolaba nga kinakuwaza abalala nga bo tebannakitegeera baleke genda owomuki kitegala ensi ya Allah ngazi. Barakallahu fikum. Muganda waffe abuuziza ekibuuzo kino naye tulongoose inshallah ate nga mwana wattu tufaayo nnyo n'okubutanakuwaza bantu balala mu mbeera efaananako bweti. Abdul Samad Kamuli Busoga, omuntu ateekeddwa okuleeta azikaali ez'okumakya n'akawungeezi budde ki? Ekyali badde kituufu kabla tulu'i ash-shams ez'okumakya enjuba tennakola ki tennavaayo. Kyajja mu suratu Qaf nga Allah tugamutendereze Allah qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub ng'enjuba tennavaayo wa qabla al-ghurubi nga n'enjuba tennakola ki tennagwa. Abakulu bwe budde obutuufu obw'okuleeteramu azikaali. Enjuba tennavaayo kuva ku ssaawa emmambya weesalira paka enjuba nga tennakola ki tennavaayo. Ate n'obudde ng'enjuba otumala ssala ya asiri ng'enjuba tennakola ki tennagwa. Obwo bwe budde obukyasinza okubeera obulungi. Wabula bwe buyitako Allah n'akugerera olw'olumu nga bigaanyi buleete mu kiseera ky'onaaba osoboleddemu kyonna. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Amazzi ga lukuya bagakozesa batya? Amazzi ga lukuya bagakwatamu n'osomeramu al-Fatiha oba Qur'ani oba okuteeka ku mumwa gw'akadomola n'osomeramu. Bw'omala okusomeramu amazzi ago onywako n'onaabako n'oyiwako ne mu mutwe. Naabira mu kiyigo? Onaabira mu kiyigo mutafuka. Abamu kuba wali mwe balaba tunaabira ku kiyigo wetukola ki tutafuka okubadde nga tewali bujulizi bwe balaga naye nga tusobola okunaabira abantu olw'okuwa ihtiraamu amazzi gano nti gasomeddwamu ekitabo kyani kyala bo kye baalaga. Bwe baba nga bakikola na nniya nnungi. Barakallahu fikum. Is there any dua to recite when you want to enter your newly built house? Waliwo dua gye tusoma nga tuyingira ennyumba empya. Otuukanga mu nnyumba yo nabbi yayigiriza Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa. Asoma zikiri eyo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti lam yadurruhu shay, teri kisobola mukosa okutuusa nga amaze okuva mu kifo ekyo. Buli ayingira mu kifunga kipya n'asomerawo zikiri eyo teri kimukosa okutuusa nga amaze kukola ki. Nseeka wano emukono siri mupya wentuukawo era buli lwentuukawo ngisoma a'udhu bikalimati llahi tammati. Oyagala Allah akutaasa ebizibu by'ekifo ky'oyingiddemu nga kipya. Wallahu ta'ala. Alina omukazi eyagenda ebweru naye bwe yafuna sente neerabira era nanvaako kyokka nga yandekera abaana babiri naye sente aziteeka mu balala. Njagala irimu nga emukwata era nga emugambako. Allahu akbar. Okusooka kwa byonna obuvunaanyizibwa bw'okulabira abaana bo obwo ya ekyokubiri obuvunaanyizibwa bw'okulabirira omukyalo oli yagenda ebweru nabo bubwo eyagenda ebweru buvunaanyizibwa bwe bwabanga ddala okyamukakasa nti mukyalawo. Wabula tukuwa advice y'abasiraamu abafumbo babeerako n'okuteesa tule ku mmeeza ne mukyalawo. Ekyokubiri okuleka omukyala atambula agenda ebweru anoonye ekikumi kitegeeza bunafu bw'oyina gw'omusajja. Kubanga owekitiibwa Allah yabagaana abakyala abo okutambula enngendo okuggyako nga bagenze ne bazu mahram babbaawe la tusafiranna almar'atu
tatambula ng'omukyala eyakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero. Olugendo olusobola okukavalinga ng'omuntu atambulidde ku ngamiya mathalan oba atambulidde ku mmotoka emisana n'ekiro illa wa ma'aha dhu mahrami okuggyako ng'atambula n'ani nebbaawo dhu mahrami oba bbaawo amuzira. Akati bwe kibanga bwe kiri olwedde omukyala yatambulira mu kujeemera Allah, ali mu kujeemera Allah tabaraka wa taala. So tugamba nti ekyo kyokka kirabika byebyo by'okombako olwaleero. Naye omukyala bw'akomawo tule ku mmeeza naye nga abaana ekyokubiri sente zakola omukyala zize temwateesaako ndi ogenda kukola zange. Era bagiteekako ekigambo esente yaabwe ya kikazi. Allahu akbar. Akati ssebo tukugamba muganda waffe si mu bubi nti mukyala wo mutule butuuzi ku mmeeza era kola ensimbi zo va ku bino mbw anaalabirira abaana babo Allah yabakuwa era tandika labirira abaana bo mukyala muveeko. Barakallahu fi. Agamba nti salaamu tuzireeta tutya nga tumala esswala. Bwe tuba tuleeta esswala tuga nti assalaamu alaikum nga tumaliriza esswala nti assalaamu alaikum wa rahmatullah, assalaamu alaikum wa rahmatullah. Kano seeka tekaliyo assalamu alaikum wa rahmatullah la tekalimu assalamu alaikum twewunzikira saidi ya ddyo ne saidi yaki naye tetusongako mu maaso bweti la netunyenyamu bwetu. Ekyokubiri ekyo kyekyasinga okulabika ennyo assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Waliwo n'ekika kya salaamu ekyokubiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ekyo nakyo kyalabwako nga nabbi akikola naye si nnyo. Amakulu abantu tebakifuula nti ye sunna ya buli ki. Omwalimu eyatunga ekitabo kye bayita Sahih Fiqh Sunna kino ekya Kamal Sayyid Salim bwe baseerabidde Sahih Fiqh Sunna yannyonnyola nnyo ensonga eyo ng'alaga nti salaamu ey'okutola nti assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ekyo gye kiri naye teyakikola nnyo Nabbi Muhammad. Amakulu si sunna kukiyitiriza. Ekiri mu sunna ennyo kwe kuga nti assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ekirala mu salaamu era nayo gyeri ngati assalamu alaikum nakyo gyekiri muki sunna. Abamalikiya bakikola ki bo bakikozesa abaali basomeddeko mu bitundu by'abamalikiya oba baali bawangaliddeyo mubawulira nga bakikola nayo sunna kigambibwa. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Agamba my friend yaslamu sebati ali eno mu kiyumba kati ani amutoza shahada kuba ne bakolera tebamufaako. How can she start? Ekiyumba kyategeezamu bino obagende bweru obagende bye bayita bakadama muwala bukiyita khaddama. Kati khadimu oyo omukozi oyo bo bamuyita kadima oba kadama. Abana abeena aba Uganda abamu bongerako nti nakadama. Kakati oyasiramuse ye kennyini yeetoze shahada. Nyini yeetoze shahada ye yennyini agyetooza atya gyatamanyi? Ayinza okuba agimanyi oba tagimanyi mwogera naye ki wategedde otya nti yasiramuse. Gwe wa mwogera naye khalasi gwe musindikire ka message nti damu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Njulira nga nkakasa teri kisinzibwa mu butuufu okujja kani Allah. Njulira nga nkakasa Nabbi Muhammad mubaka wa Allah era muddu wa Allah. Njulira nga nkakasa nti Yesu Kristo mubaka wa Allah era muddu wa Allah. Kyokka kimaze okuyingira obusiraamu. Wallahu ta'ala ona asiima agamba nti asaba Allah al-Hakim al-Alim abongere okumanya n'okutegeera nawe Allah abeere nga akusiima muganda waffe. Agamba nti waliwo ono agamba atujjukizamu nti waliwo obubuuzo bwe bambi ebitaddibwamu
oba addemu abisindike kubanga muwuliriza waffe w'amaanyi. Tukusaba munnaye ddamu obisindike ebibuuzo byaffe munnange, ddamu obisindike mukwano gwaffe naye tuyinza okuba nga twakolamu ensobi ne tutasobola biddamu, naye mwana wattu tusaba obeere ng'oddamu obitusindikire kubanga oli muwuliriza waffe ate era oli mugoberezi waffe ku nteekateeka efaananako bweti. Munnange omu e Dubai namulabako ku kyokuleeta bakadaama abatalina maharamu, namugambako namulabulako abatalina bamaharamu, n'agamba nti agenda kutandika okuleeta abatali basiraamu abaffe kikkirizibwa. Allahul mustaan. Ekyalibadde kisinga okubeera ekirungi agende mu maaso ng'amubuulira nti omukyala yenna atambula, nabbi yateekako tu'minu billahi wal yawmil akhir. Kyali yakkirizani Allah tabaraka wa taala, ndowooza alabika yeekwasa ekyo, agamba nti balina abatali basiraamu bo tebalina buzibu. Nakyo mulimu itharatul fitna, mulimu okubeera nga fitina yeeyongera kubanga abakyala abo Allah abayisirizaako kifitina. Okubeera nga la nukuthiruha, obutabayitiriza nnyo mu mirimu egifaanana bwe gityo, bayinza okufuuka fitina eri abasiraamu be babatwalira. So nakyo tetukikubiriza nnyo, wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Agamba nti swalaaki nabbi gye yasaaza mu maka ga sahaba eyali amusabye okufuna omuswalli mu makage nga azibye amaaso. Tujja kukitandikirako omulundi ogujja inshallah. Barakallahu fikum. Ekibuuzo kino ekisembyeyo tukkiriziganyiza tujja kubeera nga tukitandikirako. Nja kusaba abali mu control room ebibuuzo bino babeere nga babizza inshallah mu mbeera efaananako bwetyo inshallah. Tubeebaza abatugoberera ku mikutu gyaffe gyonna Facebook, WhatsApp, YouTube mu mbeera efaananako bwetyo na byonna emikutu gyonna TikTok, WhatsApp yonna muntu wegattirako eyo wonna wotwegatiddeko tugamba nti gwasinga mu kintu kino. Banaye tusaba naawe ow'ekitiibwa Allah abeere nga akumalira mu mbeera efaananako bwetyo. Kaddata kooteekako ne weerekereza okubeera nga olaba obaako n'ekyoyiga ku mukutu gwaffe guno. Mwana wattu tusaba ow'ekitiibwa Allah abeere nga akumalira. Twebaza abo bonna abatugoberera mu bitundu ebyenjawulo, Kiboga, Abaganda baffe ab'omu Kiboga bantegeezezza nti no Baganda baffe bangi nnyo Ekiboga kasita tutandika nga bakuŋŋaana babeera nga bayiga batandika okugoberera. Mukadde wange Muzeeyi Abudu Kyambadde Rwamataawo, banaye weebalire ddala kubeera nga ogoberera emisomo gyaffe gino mu mbeera efaananako bwetyo. Akanyomero kano ak'okubeera nga kaziyiza abakyala okugenda ebweru okukola nga tebalina bamaharamu baabwe kaweereza Mwannyinaze Masituula osula Ganda bwayiise. Mwana wattu beera nga akanyomero ako okeetegereza mu mbeera efaananako bwetyo. Neebaza omuwalimu abaddewo okubeera nga ayanukula ebibuuzo. Nenebaza ne baganda baffe aba Balikisi Spices abatuteekamu ssente ayagala otugoberera okufuna empeereza zaffe mu Balikisi kuba ku 075681319 oba 078622214 osobole okubeera nga ofuna empeereza zaffe. Nebaza baganda baffe ababadde ku byuma okubeera nga batematema ebifaananyi bino okubeera nga babibaweereza. Baganda baffe abali e Nakasero abatugoberera mwebalire ddala, n'abawalimu bonna mu Greater Bweyogerere namwe mwenna bannange tubeebaza. Abali mu Greater Mbalala, abali mu Greater Nkole, Greater Bunyolo, mwenna Greater Tolo, Greater Bugisu Region, Kapchora yonna mwebale kubeera. Greater Northern Uganda mwenna mwebale kubeera nga mutugoberera. Akansaba omuwalimu abeere nga abasiibula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Barakallahu fikum. Sijja kususa bigambo bingi olw'obudde okubeera nti butukutte. Saba Allah tabaraka wa taala baganda baffe bonna betubadde nabo abeere nga bawo omukisa, naffe atuteekeko omukisa gwe. Allah tukusaba otutaase ebibi by'olwaleero ne ebibi ebiri mu kiro kino kye tugenda okuyingira. Ayi Allah tukusaba otugulirewo ebyenfuna. Tusaba Allah tabaraka wa taala otuteere omukisa mu baana baffe, otuteere omukisa mu bakyala baffe, otuteere omukisa mu bantu baffe bonna, abavubuka baffe balongoose Allah. Ayi Allah tulina obwetaavu bungi, Allah teri asobola bumala okuggyako gwe Allah. Tukusaba obutumalire. Sallallahu ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Position ya 13 ku Mukono Islamic Institute abayizi bagenda kufuna viddi insha Allahu taala. So tutegeeza abazadde baffe bonna kubeera nga mujja mulambula abaana baffe mutegeere results zaabwe ze baakoze mu midi basobole okubeera nga kituyambako n'okutumbula ebyenjigiriza byaffe.
era tutwala Sunday elijja tutwala omukisa guno kubategeeza nti registration ali serious nnyo owa classes zonna ezaki cadet classes. Senior 4 gena mu maaso ey'oluzungu n'ey'oluki n'ey'oluwarabu amakulu senior 4 ne third Saidat nabwe kityo senior 6 ey'oluzungu n'oluwarabu zigenda mu maaso registration. Senior shuba gye bayita sabia abagenda otula P7 abayizi abajjanga tebamanyiko ku ddiini nabo tugenda kubatuuza ngera bwe tubadde tubatuuza tugenda kubatuuza insha Allahu taala omwaka era guno gwennyini tugenda kubatuulizaamu muleete registration waabwe abantu baliko emirimu bingi ensonga lwaki oluusi twogeramu ku facilitation w'abawalimu. Barakallahu fiikum. Naffe tubategeeza nti Talbiya Islamic Nasalan Primary School gweri wali eri bweyogerere tuyita abazadde mwenna enkya okubeera nga mujja ku vidi mulabe abaana baffe twatambudde nabo oluvannyuma lwa kubanga tuvudde mu COVID-19 inshallah. Ate era n'okuregistaringa aba P7 tubeetaaga mwenna mujje muleete ebintu byonna tugende mu maaso inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nsigadde Mbazira Muhammadi Gemanya. Assalamu alaikum.